Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi karim. Amatendo amajjuvu agogerwako agatayinaako bukendeevu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo nno nannyini buyinza, nannyini ggulu n'ensi, ebirimu n'ebiri weeru waabyo ne wakati waabyo. Allah subhanahu wa ta'ala oyo ayina obulamu bwaffe ate nga mwana watu n'okufa kwaffe yakulina. Allah oyo atulina mu programu ze ate nga mwana tufere tumanyi programu wadde tunaabeera nga tukola ebyo bye tukola naye programu zaffe Allah yaziina. Okusasira n'emirembe ebbanga lyonna tukuweereza omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubasiima mwenna abatugoberera, tubasiima mwenna abatambula naffe mpola mpola, abaagala okubeera wano nga twejjukanya, si kulaba bipya biri awo naye okwejjukanya oba oliawo n'okukkaatiriza n'okwongera okugaziya ensonga zetuwangalira mu bulamu bwaffe. Tubasiima era bw'oba ng'olinaffe olwaleero togaana kwagala kusiima ako ketukola n'onyiga kagala ako era n'ogabanako ne banno amangu ddala nti jangu olabe ate olwaleero kye tugenda okwogerako. Erinnya nze Zaitun Kakyaama. Zaitun Kakyaama ndi mukyala musomesa, ndi mukyala kansula ate ndi mukyala life coach. Life coach nno nga nnyumirwa nnyo era natebenkedde nnyo ku kwogera ku nkolagana wakati w'abantu naddala omwami n'omukyala. Lwakuba abamu mwagala okunowoozesa oba okulowooza nti nafuuse kafulu mu bufumbo. Nedda, nnyumirwa nnyo okutereeza enkolagana wakati waffe abantu. Omwami n'omukyala, mukyala n'omukyala, omwami n'omwami, abaana bato n'abakulu, okubanga abantu tukolagana bulungi nga tuwaŋŋana ekitiibwa, nga tugubikiriziganya, nga tufaayo ku ebyo bannaffe bye balowooza oba bye bawulira. Kiba kirungi nnyo okubanga omanyi engeri gy'olina okweyisa ng'oli n'omuntu ow'enjawulo oyo gw'oba osisinkanye mu bulamu obwo. Tubasiima ebbanga lyonna okubanga mutugoberera. Tuzze era ebbanga lyonna nga bwe tugamba tujja tutunuulira biki ebyo omuntu bye yandibadde ngaggumiza, bye yandibadde afaayo ennyo okwetegereza singa aba akyakolagana bukolaganyi n'abantu oba ng'ali mu kunoonya oba ng'asemberedde obufumbo naye nga tannaba kusiba oba tannaba kwambala mpeta oba nga tannaba kusiba nnika. Tukugamba nti kyandibadde kirungi nnyo okuteekamu amaanyi mu kunoonyereza ku munno mu kwongera okutegeera ebyo ebimusanyusa n'ebimunyiiza, so si kumusomanga kitabo nti omukugukemu, wabula okufaayo okutegeera biki ebimutambulira, biki ebimunyumira era biki ebimusanyusa, avaawa, alagawa, aliriddawa n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Kubanga bwe tuteekamu amaanyi mu kutegeera abantu bano be twagala okuwangaala nabo kuba kugenda kutwanguyira. So olwaleero tugenda kwogera ku kigambo ekiyitibwa ebigambo. Ebigambo, words, kye tuyita speech, oba engeri gy'okozesaamu ebigambo naddala mu kukuza omukwano, mu kutandika omukwano, mu kutambuza omukwano. Era mu bufumbo ebigambo bye tukozesa wakati w'omwami n'omukyala si mu kisenge, abantu mwanguwa nnyo okugenda mu bisenge bwe boogera ku mukwano, naye wano ng'oli n'omuntu wabweru, mu kkubo, mu kiraasi, eno mu bantu, mu public. Tugamba nti ebigambo nno munnanga Baganda bagamba nti ebigambo bitonzi, olulimi lutonzi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu kitabo kye kya Qur'ani n'atugamba nti ye bw'aba ayagala ekintu kibeere, ebintu byonna okuggyako ffe abantu, all the creatures in this world, byonna bye tulaba, mazzi, middo, nsolo, binyonyi, Allah yagamba nga bugabi nti kun fayakun, nti kibeere. Ekyo ne kikola ki? Kyali nga kigambo nti kibeere, ekyennyanja ne kibeera, kibeere omusota ne gubeera, kibeere kamunye n'abeera, kibeere okuggyako omuntu. Era ndooza twakyogerako emabega eyo nga tulaba omuwendo gw'omuntu gw'alina ku bitonde ebisigadde byonna. Malayika Allah teyazikwatako, ebitonde byonna Allah teyabikwatako, yagamba nga bugambi nti kun fayakun, ng'ekintu kibeera. So twagala okutegeera nga tuva ku ekyo kyennyini okuba nti ekigambo Allah kye yakozesa
n'atonda ensi eno yonna mu bwaguuga bwayo, n'atonda bayita semawanga, planets ne universe, planets n'ebibyetoolodde byonna nga Mungu agamba bugambi kibeere nekikola ki nekibeera, ebiri mu ttaka, ebiri waggulu w'ettaka, ebiri mu bbanga, ebiri mu mazzi, byonna Allah yayogeranga kigambo. Kino kitegeeza ki nno eri ffe abantu? Munnange nno ebigambo ebyo nga nejjukiza nga nammwe bwe mbajjukiza, ebigambo birina amaanyi agazimba kye tuyita build a relationship. Words have the power. Words have the power to start and build a relationship, a very beautiful relationship. Ate on the other side, ebigambo ebyo byennyini birina amaanyi, birina obusobozi obugirawo ddala enkolagana n'eviirawo ddala era n'efa. Ebigambo bitta amaka, ebigambo bitta obufumbo, ebigambo bitta omukwano. So twagala olwaliro okutunulako katono, tetujja kuyingira nnyo munda, twagala okutegeera lwaki twandibadde tufaayo nnyo ku ngeri gye tufulumyamu ebigambo. Tubifulumya tutya? Tubifulumya ddi? Ye bw'oba ogamba ono omugamba otya? Bw'oba ogamba omuntu omukulu omugamba otya? Bw'oba oyogera n'omwana omuto omugamba otya? Kubanga bwe tutafaayo twesanga nga twesanze nga tukosaŋŋana, twesanze nga tukola ebiwundu ku mitima gyaffe, ate ng'olumu ebigambo ebyo mwana wattu bwe kifuluma tekidda. Batugamba nti buli kigambo kye tufulumya okumanya twetaaga okuba nga tufaayo nnyo era nga twegendereza. Buli kigambo ekikuva mu kamwa, abamanyi batusomesa nti ebigambo byonna bye tufuluma bigenda kuwangaalira awo mu bbanga. Ekigambo tekidda gye kiva. Ekigambo bw'okifulumya tolina maanyi gakizaayo, ate bwe kiba nga kya butwa tolina maanyi gajjawo butwa obwo. So ebigambo byonna nga bwe tubyogera bigenda kuwangaalira awo mu bbanga paka yaumul kiyama. Era kyova olaba nti batugamba ku yaumul kiyama nti Allah agenda kusooka kuziba mimwa gyaffe buswi, kubanga emimwa gino gyesanga nga ginyumirwa nnyo okwewozaako, munno omukoseza omugala nabadde sitegeeza ekyo naawe nali ŋŋamba kino. Tukugamba nti ebigambo babisengeka, ebigambo byandibadde nga by'amazima, ebigambo byandibadde nga biyamba, ebigambo byandibadde nga bizimba, byandibadde bizzaamu essuubi, ebigambo byandibadde nga bitegeerekeka. Bw'oba nga toyagala, katudde ku bantu abakwanibwa oba abakwana, bw'oba nga omuntu akusemberedde ng'alina ensonga ye gy'akutunuzaamu, bw'oba toyinaamu bwagazi era nga toyina interest yadde. Enano kana akagambo k'abaana ba buwala. If you are not interested in this gentleman who is saying these words to you, simply say, I am not interested. Gamba nti munnange ononsonyiwa naye nedda. Ate obeere nga ebigambo byogera nga byatuka era nga bitegeerekeka, kuba twamanyidde nga tulina ebyo twamanyidde olwa society ze tuwangaaliramu nga twagala okutegeezebwa nti omukyala tasobola kugamba nno. Era omukyala bw'agamba nno, munnange bw'aba ategeeza yes, oba nze ndi muki, ndabika nnyinza okuba ndi musajja, kubanga no, most of the time, no should mean no. And yes should come out very clearly that yes. Ebigambo bino olw'okuba nti ebituli munda mu ffe tebisobola kutegeerwa mangu, tebisobola kutegeerekeka mangu. Nobody can tell what you are feeling inside. Nobody can tell your sentiments, nobody can tell your thoughts, nobody can tell biki ebikutambulira mu musaayi gwo oba mu bwongo bwo oba mu mutima gwo. Ebigambo bye tufulumya, words display what is inside of us. Ebigambo biraga ekyo ekituli munda. So twagala okuba nga tufaayo ebigambo engeri gye tubifulumyamu bibeere nga biragira ddala ekyo ekituli mu birowoozo byaffe oba ekituli mu mitima gyaffe. Tulina abantu Abaganda batera okugayita amansonyinsonyi, abamu bagayita bayinza okukiyita okwekomoma, oba ekimu batera okukiyita okwekkiriranya. Omuntu ebigambo n'abyogera naye ng'ate abiryalya, ayogera bbulu ate ayagala red, ate n'asirika we yandyogeredde. Tugamba
nti mu bimu ebiyinza okubbulula ebiyinza okutaasa mu mbeera oba oliawo enzibu oba ez'akanyigo byandiba ebigambo naye ate mwana atera ne opposite nga nayo ntuufu nti mu bimu ebisobola okukunnyika oba okukuwaayo abantu bangi basibiddwa abantu bangi bakubiddwa abantu bakyayiddwa kubanga ebigambo munnange eno bwe tuba nga tuli mu mukwano bwe tuba tuli mu maka bwe tuba tuli mu bantu abaagalwa tugezaako nnyo okwewala ebigambo ebikosa emitima ebigambo ebireeta obulumi nina gwe nabadde njogera naye nga mubuuza nti okukuba omuntu okukukuba tteke n'omuntu okukuvuma kiki oba oliawo ekisinga oli yaŋŋambye bulungi naŋŋamba nti omanyi ekigambo emirundi ekisinga kyekireeta tteke nti oba oliawo singa tewabadde kigambo tteke eyinza obutakola ki so oyinza okwesanga ng'ate ekigambo kisinze kubanga tteke is a reaction ekigambo is an action and bagamba for every action there is an equal but opposite reaction ka physics ako nkyakajjukira nti ekigambo ky'okozesa olwaleero kirina bingi bye kisobola okukuleetera ng'ebibala oba kirina bingi bye kisobola ddala okukuttira tulina olwaleero abantu nga for example alina akawala oba oliawo keyandyagadde naye ng'ebigambo ebyogerwa oba ebiyitwamu oba ebipakeginga omukwano guno nga tabirina buli lwavaamu ekigambo ate attabusi amalamu mazimaanyi omuntu tulina kati abantu nzijukira bwe twabeeranga ku yunivasite abalenzi abamu besaala bakoba abanyumiza bunyumiza bwe yajjanga eri omuwala ng'amugamba nti nze njagala kuwasa nze njagala kuwasa ebirala tebambuulira siri mu chipusi siri mu ki omuntu ng'olina kyogula gwe weekubemu akafaananyi ng'ogenze ku mudaala gw'eryenvu ogenze ku mudaala gw'engatto oyogera otya nti nze njagala ngatto eziriwo zonna nedda tusuubira nti omuntu bw'aba alina kyagula ekisookera ddala asooka n'aterera bulungi nnyo n'atunuulira kyagula nakkakkana bulungi bwakuba kyetaagisa kukutamamuuko n'akutama n'akikwata n'akyetegereza oba oliawo n'atandika okwogera ate obulungi kubanga bwe tuba tutte embeera y'omudaala ey'okugula ekintu ku mudaala gwe bw'onojja nga ekisooka otunula bubi ebigambo ebikuvaamu bibi okwabula bukwabuza ebintu okwata bikwata osikaasikanya bisikaasikanye atunda ayinza okugamba gundi viira ku mudaala gwange limbiira abalala bakole ki bajje bagule so tugamba ebigambo bino words have the power they have the power to break or build a relationship era tukugamba beera muntu ekisooka alowooza ku bigambo byayogera naddala mu bufumbo naddala mu maka naddala mu nkolagana yaffe wakati w'omwami n'omukyala beera ng'ofaayo ku kigambo ky'ofulumya ekigambo ky'ogamba munno ekigambo ky'ogamba munno ekyo because ekigambo ekiyitibwa love ekikyalemeddwa abantu okuwa definition abantu bonna buli omu aleeta enzivuunulayo ey'enjawulo naye nsuubira nti nze ekigambo ekyo kya love ekigambo eky'omukwano friendship kizimbibwa ebigambo ebingi nga birungi omuntu ayagala okuwangala ne munne waliwo ebigambo bye tukozesa okusooka tulina ekigambo happy ekigambo nice ekigambo good ekigambo hope ekigambo fair ekigambo compassionate ekigambo close ekigambo come near ebigambo byonna obiraba nga byonna bye tulonda bwe tubanga tuli mu mukwano biba bigambo nga bisengeka nga bironde nga bigambo birungi naye tosobola kugamba nti shut up go away get out of here don't give me what kugamba ebigambo ebyo bw'olabanga ebigambo ebikuvaamu bibimanya nti oli mu kukutula omutima ogw'omuntu oyo gw'owangaala naye omuntu oyo gw'okolagana naye ebigambo by'omugamba birina okubanga birungi tulina ebigambo ebiwaana ebigambo ebisiima someone comes in ng'ali smart mugambe nti ng'olabise bulungi
ng'onyiridde akagatta ako nga kalungi akakaaya ako nga kalungi akaviiri ako nga kalungi beera muntu asiima awuliza abantu obulungi tulina ebigambo betwira the magic words abamu mubimanyi naye wakoma ddi obikozesa for example ekigambo please ekigambo please timunange mbadde nsaba meyayi birona bye babitukubiranga nobitukubiranga tusoma naye olwaleero omuntu muyinza okuba mulimbo oba muyingira lift no katukozesa lift kubanga katuli mu mulembe gwa lift osanga omuntu ng'ayagala muli awo muyimiridde bantu babiri basatu omusajja najja n'abayitako lift olweggula n'abayita nako tamanyi nti munnange omukyala yasooka mu lift ladies first ekyo olina kukitegeera butegeezi n'okimanya ate nekikunyumira tobuuza lwaki ladies first kubanga ate bw'onooyagala okumanya gye kiva ate oyinza okutawaana nakyo naye bw'oleka abano abakuli mu maaso abaasooseewo ne bayingira oba bw'obaba bakyali mu mboozi nagamba nti excuse me may I pass may I get in may I have a seat may I have omuntu n'obanga oyina enteekateeka gy'oteekateekamu abantu bano b'owangaala nabo so si kukwakkula bukwakuzi so si kuyitawo buyisi so si kusindika busindisi omuntu n'obanga oyitawo buyisi omuntu n'obanga gw'okwata bukwasi omuntu n'obanga gwe kugamba amaanyi g'oyagala okukozesa ebigambo tulina ekigambo excuse me tulina ekigambo please tulina ekigambo sorry ebigambo bino munnaye birungi abantu temwagala bikozesa naddala abaami akagambo sorry mbu akagambo sorry kaba kaluubirira oba ebirala byo mwambiyigirawa akagambo please n'akagambo sorry abaami temwagala kusaba bulungi aye temwagala kwetonda naye abaami abamasterings obugambo buno women are giving them their lives kugamba ng'abeera awo alowooza muntu we amulowooleza amwagala okukamala tayagala na kulowooza bantu balala simply because yasofteninga yagonza embeera ebali wakati waabwe ne bakuwa emmere ne bakuwa ekirabo and you cannot say thank you nga Allah subhanahu wa ta'ala ye yennyini amanyi bintu bino binyuma nnyo nga yetubiziza ku nnyini nsonga because yatulaga he gives us the guidelines Allah subhanahu wa ta'ala ye yennyini atugamba nti munsabe nja kubawa ani atayagala kumuwanga asabye naye Allah ayongerako n'agamba nti bwe munneebaze nja kubongera. What does this mean? Nti omwana Adamu ye kennyini singa naye aba ayina kyakuwadde ayina kyakutonedde ayina kyakukoledde n'omugamba nti thank you naye anziza munnange webale mbira olaba n'omwana omuto we have children naye omwana omuto bw'oba oyagala kukolera ekintu atomere n'ebisenge mugambe nti papa webale mami webale ogenda kulaba omwana eka tuli mu holiday abaana bakomyewo ewaka they in holiday make sure bw'otuuka ewaka nga balina bye bakozeekozaawo sooka olabe bye bakoze kino nakyo kigamba n'abaami tosooka kulaba bitakoleddwa sooka olabe ebikoze eki ebikoleddwa era ebikoleddwa byebaze bulungi mwebale kulongoosa waka mwebale ne baba tebalongooseza sooka obeebaze okubeera ewaka because tulina kati abaana nga kwenjeera abaana oluvaawo waka nga bayenjeera baba monoba onootera okudda nga nabo bakola ki nga bayingira baana abalwaggulo ng'onootera okudda ebintu babyoza kati ng'onootera okudda n'emmere tebannalya kugamba biri awo naye bw'onooteekamu ekirungo ky'okubeebaza ng'ate teweebaza na bigambo byokka tinooteekako n'obulabo ogenda kulaba wano omwana Adamu ogenda kulaba omwana ogenda kulaba omuntu so abantu ffenna twakyogerako ne tugamba nti mu bimu bye tunoonya mu ndoomo nga tukinoonya nga tetumanyi kiyitibwa kitya is what we call status. Omuntu ayagala okulabibwawo very very important to a human being. So omuntu takolanga kintu n'otakisiima asobola okigumiikiriza leero asobola okigumiikiriza enkya
n'akigumiikiriza n'omulundi ogwokusatu naye ogwokuna ayinza obutaddira oba ayinza okukola gaddibe nga lye. Bino byonna tubiina ku mirimu, tubiina mu kusoma, mu masomero, mu maduuka. Oteeka omwana mu dduuka, omwana ng'afa ku bakasitoma, omwana ng'akukolera ssente n'otamufaako, n'omuvuma ng'asoma bwe yakoze atya, engoye zino nga tonazizaayo, n'otunuulira by'atakoze. Mu kifo ky'okutunuulira byakoze ki? Byakoze so ng'oba oli awo wandibadde omwebaza n'okwata n'ogamba nti kati luno olugoye olulaba nze njagala $3 ezisigadde oba otunda mmeka nze saagala kukola ki? Bannanga ogenda kulaba omwana bw'akutundira. Waakiri omwaka mulamba oba ebiri nga tasagaasagana, tafaayo ani amuwa ssente zenkana ki kubanga wamuteerawo embeera ey'okumusiima. So tuli ku mbeera egamba nti ebigambo, which words are coming out of your mouth. Olaba ne Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti obutebenkevu oba obukkufu buli eri abo abanzijukira. Allah tumujjukira na bigambo, Allah tumujjukira na dhikari. Sawa bwezi tikati ngeza akawungeezi, Mungu bw'aba akubedde n'otuulako awo n'oleeta ku istighfar. Gamba Mungu wange astaghfirullah, ogamba Mungu wange subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Bingi mubimanyi, naye Mungu atugamba nti okutebenkera akuwadde oba kuli eryo kuli eri abo abanzijukira. Remembrance of Allah is in form of words. So tulabanga obuzito bw'ebigambo nga twasanze olwairo ng'abantu kye basanga kye boogera. Omuntu takyafaayo ayingira ati ewantu, takyafaayo afuluma ati ewantu, takyafaayo awangaala ati ewantu. Byalese ng'ayogeddewo tebimukwatako. Ate twafunye era omutawaana nti ebigambo bino ate bwe bibanga bizze, ate nabyo n'otabifaako kubanga ate waliwo omuntu ng'asobodde okubigamba ng'abyogedde naye ate gwe babigambye era naye n'atabitwala nga bikulu. There is still a problem if you have been talked to, if you have been spoken to, if someone has expressed themselves to you, omuntu ng'akubuulidde kyalowooza, kyayagala, kyawulira ate n'otafaayo. Bino nno kubanga ebigambo bye tukozesa mu communication emirundi egisinga, we send a message through words. Tusuubira nti omuntu ayogedde bulungi, ebigambo byabisengese bulungi, abipakakinze bulungi, abyogedde mu budde obutuufu, akozesa ebigambo ebituufu ku muntu omutuufu. Kaakati mukama waffe ono gwe bagamba, bwe baba bakugamba, basobola okuba nga bakuvuma, basobola okuba nga bakubuulirira, basobola okuba nga bakukuutira, basobola okuba nga bakukomako, basobola okuba nga bakuweewaza n'ebirala bingi, basobola okuba nga balina kye bakutangira. So bw'onooba nga tolina maanyi oba tolina butegeevu buwuliriza bigambo, one of the things that is very important in relationships is your ability to take in. Amaanyi go gali nnyo mu kuwuliriza, gali nnyo mu kufaayo, mu kutwala ebigambo ebikugambiddwa n'obisengeka era n'oggyamu ebikulu. Tulekera abantu bono, omuntu omukulu yenna tumulekera okulondamu ebyo ebimugambiddwa n'atwala byatutte era n'ebyatatutte nabyo tukimulekera. Naye tukusuubira okubanga oyina obukulu, you have the ability okubanga osengeka ebigambo bulungi era ng'omanyi okwawula ani akugambye. Oyinza obutateekamu nnyo feeling akugambye atya, naye ani akugambye, akugambiddewa, akugambye atya, akugamba biki, ye asinziira ku ki. N'otuula n'owuliriza era n'osengeka era n'ozza obubaka. Ebigambo bwe babikugamba kyandibadde kirungi naawe n'ozza. Tulina omulembe gwe twaliko awo nga ffe tuli mu secondary, twafunanga amabaluwa. We used to have written post nga era tulina olunaku oba lwalinga lwakuna ba lwakubiri ng'ebbaluwa we bazituwa era nga tulina mwami eyabeeranga eyaleetanga ebbaluwa. Naye bwe wafunanga ebbaluwa oba evudde wa mukwano gwo kika ki, wayagalanga nnyo ate naawe owandiika ebbaluwa eddeyo. Similarly, bwe babanga balina ebigambo bye bakugambye,
tukwewaza obutafaayo, tukwewaza obutazaayo, wakuba ate twewaza okubanga ebigambo singa biba bizze bubi nga bizze mu mbeera mbi nga n'ebigambo byo bennyini nabyo bibi, ate tukwewaza okuzzaayo ebibi. Mulaba ebigambo nti singa omuntu akuvuma mujja wasobola okujja nayimirira ku kisaakaato oba n'akubba essimu n'akuvuma ebigambo ebyakula ne bikola ki ne biwola. Mu mukama wo asobola okuba boosi wo n'asooka akuvuma ebigambo byonna byonna n'akusunsula n'akuweebula bw'ati. Tukwewaza. Omugezi bagamba nti asirika tetakola ki teyejjusa. Waliwo olumu lwe tukozesa okusirika, kubanga okusirika naye ebeera reaction, naye tugamba nti ate gwe bw'oba ozzaayo ebigambo nga tetolonze kusirika, wandibadde naawe era ebigambo byo obirondamu bulungi. Nti omuntu ono ampeereza agagambo bwe gati ye yeetaagisa okuddamu. Olwo lwembeerawo nga ngamba nti naye ddala ddala ono yeetaaga okuddiza, yeetaaga amaanyi agakukugoberawo ku bwongo ate otandika okulonda ono muzzeemu kyate mu kiki ekimugwanira. Waliwo abantu nga tebeetaaga kuddiza bigambo, naye bw'ozuula nti ate ono yeetaaga okuddiza, tomuddiza bw'aba aleese bibi gwe n'ozzaayo bibi naawe. Wabula ate beera muntu alonda ebigambo gamba nti ate obadde ogamba obadde otya, obadde ogamba otya, nedda nsobola okuwuliriza, obadde ogamba soko nnyonnyole bulungi. Oyagala okuwuliriza kubanga omuntu yeetaaga era bambi okubuuza ba yeetaaga okumuwuliriza era ne tumuwuliriza. Bwe tumuwuliriza ne tumuddiza ebigambo ebimugwanidde. So tugamba ebigambo bitwaliddwa ebbanga nga tebikola si kikulu, ate twesanze nga amaka mangi gafudde olw'ebigambo ebiri munda. We have internal verbalism or internal words mu maka gaffe, nga wakati wo n'omwami wo muyisiŋŋanya ebigambo, mwevuma ebigambo, mwesibako ebigambo, munno n'omugamba ekigambo nga tokirinaako mu mitwe n'amagulu, mutambuza eŋŋambo. Because tulina eŋŋambo ng'oli azijja n'azireeta, kati tulina ate external nga waliwo abantu nga balina okunyumirwa, nga balina omulimu gwe beewa, abasasula tetunaba muzuula, nga ye mwana wattu anyumirwa okutambuza ebigambo ng'abijja wano n'abitwala wali n'abitwala wali n'abitwala wano n'abijja mu maduuka n'abireeta mu maka. Munnange nno olyawo omwami nga nninga eyamulengedde wano, munnange nno olyawo omwami namulabe n'akawala mu mmotoka, munnange nno olyawo ka sekretary nno k'omwami wo nga kalinganga omuntu ng'ayina omuze ogw'okubanga atambuza ebigambo ebitali biki birungi. Naye bwe biba bizze era nga bwe tuzze nga twogera, singa olugambo lukugwako, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ebigambo bwe bibanga bizze, kubanga wabeerangawo embeera y'obunkenke, embeera ya security, embeera y'okubanga waliwo abali eri nga balabe baffe, yatukutira nnyo nti singa ebigambo biba bizze mubiwulirizenga ate era mubisunsule, mufengayo nnyo okubyetegereza. Tetubitwala wholesomely nga bwe bakugambye bw'okitwala n'oyambala engatto n'ogamba kaŋŋende mulumba ndabe. Tetukola bwe tutyo, wabula sengeka ani abireese, abyogedde atya, y'osuubira ayina kiruubirirwa ki, abigamba yagala ki, akwagaliza ki, where is this person coming from? Agamba kennaku zo tukabuuza nnyo, where is she coming from, what are her intentions, what do you think this person wants from you. Asobola okuba nga musajja, asobola okuba nga mukyala nga ayagala kusigula, ayagala kutta, ayagala amaka gakole ki gaveewo, ayagala kukuttira mulimu, ayagala kukugobesa. So tusaba nti singa ebigambo biba bizze, ebigambo lwaliro bitambulira mu ngeri nnyingi. Tulina ebigambo nga direct oli ajja n'akugamba, tulina ebigambo ng'oli akkubira essimu, tulina ebigambo oli ng'akuweereza message, tulina ebigambo nga biyita mu mpapula z'amawulire, okay, n'ebirala ng'engeri gye mujjanga mubiraba. Naye olina okuba ng'olina amaanyi, we call it ability, okuba ng'osobola okusengeka ebigambo nga bwe biba bikujjidde.
so that you can be able to react accordingly. Era twesanze nga abantu abayina amaanyi g'okusunsula ebigambo mwana wato ebigambo tebibalya. Era omusanga nga bamugamba nti kino ne kiva eno, kino ne kiva eno, kino ne kiva eno, kino kivaawa, naye nga teyeenyeenya. Agamba bamwogere. Apparently omuntu ono aba amanyi kyayagala, era aba amanyi kyaluubirira, era aba amanyi kyasuubira mu maaso eyo. Therefore obugambo biyinza obutamuwugula, biyinza obutamujja ku mulamwa, biyinza obutamusuuza mwami we, biyinza obutamusuuza mukyala we, biyinza obutamukubisa muntu, abaana n'ebirala, oba okumugobesa omukozi. So tugamba nti nze naawe ne munno oyo akuliraanye tuleme kubeera na mimwa gya luwerere. Oyina okuba ng'ebigambo ebikuvaamu bigambo bizimba, bigambo bireeta essuubi, bigambo bitambuza mukwano, bigambo biraga abantu nti balina omugaso ku nsi kuno. Tobeera muntu amalamu bannaamaanyi, tobeera muntu atalina kagambo kazzaamu ssuubi yadde, tobeera muntu nga tonyuma kuwangaala naawe. Bino no munnange n'abaana abato be tuwangaala nabo naye tubanyumirwa. Tewali anyumirwa maama nga ye abeera ayomba buyombi, taata nga mukambwe muzibu, talina bigambo biva buli kaseera buli lwayogera ayomba buyombi nedda. Abadan tewali ayagala muntu avaamu bigambo. Era weesanga nga kati abantu nga ffe otuuka ekiseera nga gundi oyo tanyuma kugamba bw'oyogera naye. Emirundi egisinga buli bw'oba omunyumiza aspirations zo, omuntu oba omunyumiza ku kyewalabye kyewafunye, abangu ddala n'akinyogoza, n'akulaga nga bwe kitasoboka, n'akulaga nga bwe kitajja kubeera. Kati wasanga nga vibe omuntu waginoonya ewalala. Abantu bayize vibe okuginoonya teweebuuza lwaki omuntu wo abeera nnyo ku ssimu ennaku zino. Anti bw'obulwa emboozi naye toyina bigambo bitambula tu. Teweebuuza lwaki okomawo waka abantu ne basigala ku TV ne bateenyeenya yadde. Anti munnange gwe tonyuma kunyumyako naawe, toyina mboozi ne bakunyumiza tozza. Muntu n'omunyumiza ng'asumagira busumagizi, omunyumiza ebintu bye byabwe nga atawuuna yadde, because the basic would be okuwuunamu yadde. So olwaleero twogedde ku akagambo ako katono, the power of words, ebigambo. Era tugamba nti ebigambo birina amaanyi agazimba enkolagana oba agagimenyerawo ddala. Tulina ebigambo bye tukoonyeko nti oba oli awo singa ebigambo biba bivuddeyo nga si birungi. Tulina ebigambo ebizzaawo nti bw'oba nga wamenye oba oli awo atasobola okugamba tugambe nti bwetonde, say sorry, ogugambe nti munnange byansobyeko naye nsaba kunsonyiwa, agambako kazitowa, nsaba kunsonyiwa, nziriramu oba oli awo n'atereeza. Naye era weesanga ng'ebigambo bino bye bizimbye, bye bitambuza, ate era bye bizzaawo. Singa wabeerawo ekimenyese, weesanga ng'ebigambo they have the power to mend, they have the power to repair relationships. Njagala tukome wano olwaleero. Bigambo bino oba oli awo tunaagenda twongera okubyetegereza, naye nga nkukuutira nga nange bwe neekuutira okuba nga twemanyiiza okuvaamu ebigambo ebirungi. Beera a sweet person. Kye tuyita a nice person. Be a sweet person. Be an inspiring person. Be a person who gives the other hope. Do not first wait to experience something osobola okuba nga ate okigamba ku mulala. Beera omuntu agabana ne banne ebintu ebirungi. Bw'olaba akamotoka akalungi gye bakaguze, bw'oba olabye amanyi kapuloti akalungi gye kali, bw'oba omanyi omusawo omulungi gy'ali, bw'oba omanyi gye bazaala abawala abalungi nga munnaanoonya, beera muntu asharinga amawulire amalungi. Eyo no nayo ibaada. One of the things that we are supposed to do very often is to share good news, and we hesitate a little. Tetwanguwa kutambuza mawulire mabi. Tubeebaza abatugoberera, tubeebaza abatugoberera, tubeebaza abasharinga bu video buno, era tubakunga, tubayita Twahirah Islamic Center. Mukutu muto. Nenga gulina ebirowoozo era n'ebiroberwa bingi. Ebiroto bingi gwa abavubuka, bantu abagala eddiini, abagala okutambuza n'okulaakulanya ensi eno.
waliwo ennamba ezitambula ku screen okwo era mujja ziraba abantu abagoberedde balina ebyetaago ebyenjawulo kubanga batambuza okuzimba studio yaabwe okugula ebitabo okwongera ku byuma ne transport entambula n'ebintu bingi ebitambuza emirimu gino so essimu ezo z'olaba tobeera tolwa nawo jjako ennamba emu ya MTN ya AIRTEL weerezangayo leeta enniya okubanga otambuza omukutu guno kubanga nga tumaliriza omubaka yatugamba nti ffenna bwe tunaba tugenda mu ttaka eyo tulina ebintu bye tugenda okuleka mwana wattu ku nsi kuno mu bimu ebintu ebigenda okusigala nga tubinokolako nga tubijjako empeera yeyirimu gye wasomesa n'esigala ng'ekola olwaliro tuli ku Twahirah wano nga twogera ebigambo olumu baaba nga tetumanyi oba waliwo ne gwe kiyinza okukolera naye omuntu n'amala alondamu ekigambo kimu ku mukutu guno n'agenda n'atandika okukikolerako empeera eyo egenda kutambula eve ku muntu oyo egende ku mwana we egende ku muzzukulu we paka ku yaumul kiyama so empeera eri awo okusasula kwa Mungu nga tetukumanyi buzito bwako toyinza kumanya so Twahirah Islamic Center ebayita okugisupportinga mu mirimu gyayo mubakubire ku masimu mubakyalireko mubabuuze biki ebyetaaga bagulire kamera ogambe nti nze kamera kije mwagala njiguze n'ebirala buli omu okusinziira ku busobozi bwe tusaba Allah ow'ekitiibwa abasiime era ayongere otugabirira ffenna tubeebaza nnyo okubanga mutulaba ate era nga mutugoberera inshallah tusaba Allah ow'ekitiibwa atuwa obulamu tudde ate n'omulundi omulala wasalillahumma ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.